tugatandikidde mu bitundu by'Amatuga ekyalo Nakukuba. Eno n'abatuuze baguddemu ekyekanga oluvannyuma lwa mutuuze munnaabwe ate era nga omuserikale wa poliisi ali ku ddaala erya Senior Superintendent of Police Ojango Robert bwe yeesudde mu kinnya ekiri mu maka ge bw'atyo n'afa. Poliisi mu kitundu ekiyanguye okutuuka mu kifo ekyo okusobola okulaba obange n'ataasa naye esanze kaweddemu ddanga enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Ojango Robert nga muserikale wa poliisi ali ku ddaala lya Senior Superintendent of Police yasangiddwa nga afiiridde mu kinnya ky'amazzi ekiri mu maka ge agasangibwa ku kyalo Nakukuba e Matuga nga kigambibwa okuba nga ye yeesuddemu. Okusinziira ku batuuze mu kitundu kino ekikangabwa kino kiguddewo ku ssaawa emu ey'okumakya ga leero era ng'abamu ku bagezezaako okumutaakiriza basudde ekidomola mu kinnya kino okulaba ng'asobola okwekwatako wabula nga buteerere. Okudduka okutuuka wali ne chairman wange Grace otuuka ku kinnya ng'omutuuze amaze okugwayo munda. Tugezezaako okuweerezaayo ekidomola tukimusindikire tumuyisa amannya g'abaana be akikwate nga takyasobola. Oluvannyuma bategeezezza ku LC mu kitundu oluvannyuma naye etemezza ku poliisi ezza okulaba ogubadde. Nze nsanze omukyala ng'adduka avaayo eno ng'ayambuka eno kuyita chairman Grace ng'abaana bali wali bakaaba amazzi. We tutuukidde mu kifo kino nga poliisi eyongudde basajja bayo abawanvu n'abampi okuli n'ey'abazinya mooto era nga bano balabiddwako nga bannyolola omulambo gwa munnaabwe mu kinnya. Abatuuze omugenzi bamwogeddeko ng'omuntu atabadde na buzibu bwonna mu kitundu kyabwe. Tusaliddwa kikangabwa ky'amaanyi nnyo era omutuuze munnaffe okuvibwako omutuuze essaawa zino. Ate nga w'amaanyi nnyo olw'embeera gye tulaba wano mu kitundu kyaffe kati essaawa zino. Ssentebe w'ekitundu kino Ssentongo Grace ayogedde ku njega egudde mu kitundu kye. Laptop ye waka ogikyajinga nangamba n'omanya era neetaaga okuwummula n'ebiganye kyajinga laptop yange nfune kwempumuliza ebirowoozo. Kati ku makya ga leero omukyala we najja nangamba omwami aŋŋambye naawe embeera eri out of his control. Ssentebe asinzidde wano n'asaba abantu ababeera bafunye ebizibu eby'enjawulo okubibuulirangako abalala okusinga okubyemalira. Omuntu abenga omuntu gw'ayogeranga naye waliwo embeera eyinza okusukkako nga weetaaga kwogeziganya munno nembaako byemukanyaako mpozi ndowooza n'ebinnya enzizi zetusima awakaawo twetaaga nga tuzisibe. RPC w'e Kawempe Gerard Twishime atuuse mu kitundu kino okulaba ogubadde era ng'ono ategeezezza nti omugenzi abadde ku ddaala lya SSP nga yabadde Acting Deputy Director wa Peace and Support Mission ng'abadde atuula ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Kyannaku nnyo olunaku lwaleero obugenzi okukya nga munnaffe Senior Superintendent of Police Ojango Robert abadde are attached to Police Headquarters, Directorate of Peace Support Missions. Tusanga nga afudde ate saagala kitwala nti okunyonyereza kuzudde nti obooli awo yeyejje mu bulamu bw'ensi eno naye kusinziira kitujje ku family members kusingira ddala omukyala ebigambo by'abadde ayogera bibadde nga tebikwatagana. Oluvannyuma poliisi etutte omulambo gwa munnaabwe mu ggwanika nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Bikusakiddwa Wandulu Bone, Crystal TV, Omunnyo.